mwenna bannamawogola mbebaza bwebaza mwebala obuwagizi mwebala okwagala enkyukakyuka mwebala okwettanira obuweereza nga tutambula abannuupu ne bannaffe batambula naye mbasiima bannansangala banna kiteredde abantu beerusaana abantu beemuguluka lw'emisege mwenna mbebaza mbebaza kaserutwe yonna gye twayitidde mwebala otwaniriza mu kitiibwa bino byonna byebibala by'obukulembeze obulungi nzikiriza ng'omubaka wa parliament omulimu ngukoze nene nnyongera okwebaza bannayuganda abaasiimye nti Namugga mu babaka abasinze okuteesa naddala wano mu Buganda mu bakyala Namugga nambeemu ate mu Uganda yonna mu babaka abataano abasooka Namugga n'abanga ali ku mwanjo ennyo mu babaka abataano abakyala basinze okuteesa mu parliament ya Uganda. Honorable Sam Kuteesa yabadde eggule Mawogola nga bakuba enkiika nti mumanyi omulimu gwe beewadde kati kugoba Nuupu e Mawogola naye nze naalisuubidde baalisose ne beebuuza ki ekyaleeta Nuupu. Yabagambye n'abagamba nti Namugga muteesa mulungi Namugga mwogezi era singa ekyo kyekironze omubaka wa parliament Namugga naali mulonze era nsaba mwenna gye muli mumuwa akalulu bwe kibanga ogwo obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament n'agamba naye Namugga talina kyakoze. Nsaba kujjukiza mukadde wange mu byobufuzi mukulu Honorable Sam Kuteesa nti taata mbadde nkujjukiza mirimu gy'omubaka wa parliament omulimu ogusooka kuba ddoboozi ly'ekitundu kyakiikirira era ekyo Mawogola nkikoze nkyakikolera ddala. Namba 2 taata nkujjukiza nti ogwaffe kufuba kulaba nga gavumenti eteeka ssente mu biyamba bya bannayuganda kye bayita appropriation era mu bukulembeze omunabyabufuzi yenna mu luzungu tugamba eyes on hands off. Teri munabyabufuzi akola luguudo teri atambuza mazzi teri atambuza amasannyalaze obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Oluusi mu bulagajjavu bwa gavumenti tuyingirawo ng'abakulembeze ne tubaako bye tukola ne tuyambako abantu baffe mu kye tuyita corporate social responsibility noga nti anguzeyo ku mafuta gakola amakubo gano kuba mabi ebyo byonna tubikoze naye nkujjukiza buli wogamba nti Namugga ayogera naye takola kitegeeza nti oleese kye bayita vote of no confidence ku gavumenti yo nti tekoze. Omubaka wa parliament nkujjukiza bujjukiza eddwaliro eryagaana okuzimbibwa ery'Essembabule ku district Namugga si yagaana odditeekawo. Luno oluguudo lwaki abakuza Matete Mbiriizi era nga bw'oyogedde nti ndwogeddeko nnyo bwe buvunaanyizibwa bwange kujjukiza gavumenti ya Uganda nti naffe tusasula omusolo kyabakuza Matete nga bwe nzize ndwogera n'okujjukiza nti abantu b'e Matete mu town council tebalina mazzi obuvunaanyizibwa bwa gavumenti teri ssente zosasula mu nsawo yange. Sawa bino bye mutukanisa bbowa nabo bulagajjavu bwa gavumenti munafuyizza abantu baffe bushalo bwero bwe baali badde bweddaabiririza buli wojja munabyabufuzi nkanisa ka bbowa. Nsaba okutegeeza eggwanga kaakati Nuupu yazze kusitula kye bayita mutindo mu bubaka bwa parliament ate bannansi baatusanyudde nti ababaka mwetuma obuvunaanyizibwa obutali bwammwe nti ne mutugamba bye mulina okukola nga si byammwe. So mbajjukiza emirimu gy'omubaka wa parliament giri 3 appropriation okulaba nti ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo tuzijjamu okwejalabya. Gavumenti ejjewo omugugu omunene gwe tuyita the cost of public administration okuteeka ssente nnyingi mu kubeezaawo abakozi ba gavumenti nga bannansi tebafuna services. Omulimu omulala oversight webatedde ssente z'omuwi w'omusolo Namugga ozirondodde ogwo tugukoze era njaga kutegeeza mwami Kuteesa kuba alabika abadde tafunanga update yenze deputy chairperson owakakiiko ka public accounts committee central government ogwo tugukoze okulaba nga tulambula amalwaliro ge mutataddeemu ddagala ne tutegeeza ensi nti awo mwabbye abantu ne tugenda ku makubo agatakoleddwa ne tugenda ku ssente za gavumenti ze mwewola ne zitakola ne tugenda ku mabanja bannansi ge bababanja kye bayita domestic arrears ebyo byonna n'okubatunulamu okutunulira consolidated fund ssente zituyamba ki treasury operations ssente zaffe nga tuzibawadde zigasasya mu nnansi okuziyiza kye bayita obubbi bwa ssente z'omuwi w'omusolo n'okufuba okulanga gavumenti eteeka ssente mu biyamba bannansi. So legislation okukola amateeka mwami Kuteesa mubadde mukola amateeka gatayamba bantu wabula aganywereza omuntu mbuyinza nga bwe mwayayaana tugikwateko mwami Museveni tumuwangaaze. Sewo njagala okutegeeza egyo emirimu 3 ndi mumativu nti bannamawogola bakiikiriddwa bulungi nyo ne nkwebaza bale bagamba bannonde munondere ddala muve ku bassemugayaavu. Omubaka wa parliament Kazindaalo mu parliament batuteerangayo nkumbi teriiyo mu parliament ewali Najjolo teriiyo parliament waliyo microphone era taata webale kusiima nti microphone ngikozesezza bulungi. Nkusaba naawe bwokke box buli wali ambulera kola ki tikinga mwami Kuteesa yavudde Ssembabule nga bagaye nti okubanga Kuteesa kwe kulonza omuntu mulonde Namugga ng'omubaka wa parliament saaba Mawogola bino ebirala nja kwongerezaako naye eddoboozi lya mu parliament ya Uganda nja kulyongerako naye ne mujjukiza nti mwami Kuteesa waliwo ku mulembe gwa ttaala ya Mawogola nga Daisy Byuma bba ssente ng'omuwanika yegwe wali patroni ya banka yabba abantu baffe banka yagwa naye kye nakola ku mulembe gwange nze gw'ogamba atakola ekizimbe kya ttaala ya Mawogola taata nakikomyawo
nagenda microfinance support center jemwawola milioni ebina ekizimbe bakiddiza bannamawogola era kutala y'amawogola ekyo kye nakola n'okwongera okubangizaako be mwabba mubasasule banka y'omuntu wa bulijjo mwagikaliza so nzijukiza bannamawogola bwe buvunaanyizibwa bange nabagambye ngenda kukozesa buli mukutu njagenda ku ma-radio njagenda ku ma-tv parliament njagikozesa tiktok njagikozesa wonna kasitali banga munnayuganda asobola okufuna eddoboozi nyongera okubiza national unity platform mutunuulire ebifo bye musabye manya obuvunaanyizibwa bwabwe kijja tuyamba ne bannansi okumanya who is accountable for what ani alina okukola ki mbaagaliza ekiseera ekirungi nga tutambula temuggwamu maanyi okutiisatiisa abantu kungi tujja babuzaawo tujja bakola tutya Honorable Kuteesa wagambye emyaka n'ekitundu bannamawogola gye bampadde tebafunyeemu nti okuva wagenda wabirekawo wabisanze taata wagenda tewagenda na gavumenti bwagenda gavumenti wagirekawo ng'eweereza kaakati wabala okujjukiza bannayuganda obategeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni yeebase kati simanyi oba wave mawogola n'okwata ebyuma bya gavumenti byonna n'obitwala n'essente z'omuwa omusawo n'ogenda nazo naye nkujjukiza bujjukiza nti we wava walekawo nnamu gagoleti small size full package eddoboozi y'emawogola omulimu agukoze bulungi mwebale